Taka Infantry Takataka. As Uganda, we introduce new talent. Let me introduce for you new talent, new idea. She's called Kaposhan. You know what I mean? Omanyi never ladies about to forget the problem. She's gonna be a problem. I just wish him the best, and I can say, go and subscribe, go and watch Kapo music, go and watch Uganda music, Kaposhan music. She's a lady. She's a good artist. Like me, like you, she's good. Love you, blessed. Program hoteli ya masanyu wano ku Baba TV Jolikona ngo original Benja. Tuli no muyimbi wakabi ayategeze show yennyini mwana mulenzi Roden Y Kabako gwe tuli naye katumubuzeeko wano yateri yatubulire ekintu kibadde kityanga yakava ku stage. Osibye otya Roden? Mwana nsibye bulungi nnyo naye mwana ekinuma tetukyalina budde kati Kabako jjukira bwe nabadde mu COVID nkolera essaawa 41 so kate ne Maulana ne Rain nabo bakolera 62 kati obudde obwo bukyali butono era kyenjagala okusaba bwe bagira twetagamu ku budde kesisi twetagamu ka time kati Kabako nzenze nyinyi ku stage bakyali bange bali bamabega Kaloka City ali mabega Maulana and Rain mwana sikitegera kati atenga time abantu batugamba okoma kusawa mukaga atenga nabo wagizi bagala wefukule ebya 2 ne 2 mugumu so bakwetaga emyaka 2 wechange emyaka 2 kyo inokola era wechangira emyaka 2 wekanga banno tebayimbye wekanga nawe enyimba toyimbe katenze wewunye mu myaka 2 nyimbe oluyimba olupya lumu ku stage kuba time ntono backstage eberaka abayimbi era nekyache tugenda okusaba n'abawagizi baffe nkiddamu bannange mukeeremu mwana buli we mukeeramu naffe akawanyi tukakeza tamusula time mwana mukeeremu kuba buli we mukeeramu n'amaje jukira gamaje gabagakedde mukeerengamu. Roden muganda wange kyembadde njagala osokobulira bana Uganda bakolaba wano ku Baba TV olunaku lwaleero nga wakabakulisaayo mu lockdown njagala obabulire musically wawo balaza 2022 musically nzomanyi sijja gamambu waliwo gye ntunudde gye ndaga musically I can say I'm bad. The journey is on. Era sobola gamambu waliwo anzigalira gwomanyi okunzigalira osobola okunzigalira nange sobola kugalira golaba sobola kugalira osobola okunzigalira the route is on era n'abalina talent kana akawanyi gye kali kakyali alaali bwe weeyisa obulungi era keeyisa bulungi akawanyi. Bubaka kinga tumaliriza interview eno bwandagadde oba bwandiyagadde okulekera bana Uganda bakolaba bubaka bwe nali yagadde okugaba na Uganda weesige saba nnyo Katonda ate sooka we believingiremu nnyo ogambe mbu nno me is me bw'ogamba me is me no one can be you era teri asobola kubeera mulala is you era teri asobola kuteekako bubako bako era when you believe in God everything is possible. Gwe sooka osabe Katonda ate otye nnyo n'abakulu otye nnyo ne bakama abo ate ekirala mwana oberenga oli muntu mugumikiriza kuba obugumikiriza I think is the key to success. Ate nekirala abawagizi baffe kyensembayo I'm coming in your area just give me your code, tell me where you stay, tell me where you live, I'm coming from here, I'm going to Chibibi kulomukaga ndi Chibibi ku Sunday ndi Gombe tugenda kukuba endongo ennaku 2 ewaffe gye tuzaalibwa tuvudde n'ewaffe gye tusula kati tugenze gye tusibuka is where we are going now kati tugenda kusimbula like we told you before that is nabagamba nze saba Katonda singa nze asooka ku stage Katonda nangamba if it's you are ready genda ku stage njija ku stage yo njija wakava ku stage Kabako soko tubulire after party ogitutewo after party eriwanga manyi nawe naku zino tokimanyi mbu ndiseka ate birimu wali okuma ekisimanye ekizadde biki kati gwe nsuulamu awo after party beera waka era ngenda waka kuzoganyawo mba muzibu nnyo kuba ate bwe ntuuke waka mba president era kati oluva wano after party nga mumanyi ngenze waka gavuge gamala ovuge waka Kibibi mugenda kaabanga munnyogoga Gombe ndiyo kulomukaga enkya Egombe ngenda kubeerayo ku Sunday then on Monday ngenda kubamba programu yange gye bayita Ugandan tour
I'm coming in your area. I'm coming. Roden Y Kabako mwewuliddeko nga yakava ku stage tova program bagiyita hoteli ya masanyu wano ku Baba TV. Tuli wano ku Auto Spa. Roden Y Kabako yategese show mukulikeyo mu lockdown. Ndino omu ku bayimbi abakabi abaze wano ku show bamuyita mwana mulenzi topic kasente katumubuzeeko wano yatubulira olunaku lwalira kintu wakisanza atya era olunaku lumuyisiza lutyo olwalira nga yakava ku stage. Ogamba otyo topic. Ndi fit nnyo mwana. Kiri kitya naye. Ndikiriya mugana ngera buterevu oli ku Baba TV ku program hoteli ya masanyu. Hoteli ya masanyu ku Baba TV. Abantu ku Baba TV anti nze bampita topic kasente mwe mumanye. Mufunye kati ebintu ebigenda okubanyumirwa bimuliko kati ku Baba. Uganda wange olunaku lwaleero nga Roden Y Kabako ategese show ye wano ku Auto Spa. Soko tubulire ekintu okisanze otya. Bannange naye ebintu nga binyuma nnyo. Ebintu obaye babigudde ate ne binyuma nnyo. Kale ekintu kyose fa kyenyiza okubagamba ebintu binyumira ddala era right now ndoza nga bolaba abantu banyumirwa abantu ndozo bawulira bonna bali munda bafa abantu bali happy yes man era mwana jasino kyemba manya buli omu nga bwotulaba era yonna gyoli ku Baba TV manya nti wetujja mu kitundu kyo manya tuba tuzze na ndongo era manya tuba tuzze na masanyu yaman topic njagala nkosa mukisa guno gwenyenye sokoye kukulise mu lockdown yakuyise etyango muyimbi lockdown tewali gweyisiza bulungi naye kati ebyo byawedde tukyayogera ku byaggwa ebyo twabivaako dda essaawa zino twogera ku kintu kimu nti bannange tuli wabweru era tuli bakunyumirwa mpaka kati tetukyagala kutustopinga amasanyu gaffe twategedde tuwaliyo n'ebisobola okujja ne bitataganya amasanyu gaffe tukyayagala nga covid simanyi lockdown tetukyayagala na kuwulira twagala kubeera bubezi muki mu mood muganda wange atengeri gye kiri tuli wabweru muziki mupya 2022 mwaka mupya bana Uganda babulire wo balaza muziki mupya gokka kye njagala okubaga bana Uganda wemba twala nina akayimba kapya kanesim production man kagamba neropye nze baby neropye kanerope kwagala nnyo neropye tuli ku Baba tuli ku Baba kyenyiza okugamba yaman muganda wange ng'ebivulu bakabita bubaka ki bwandyagadde okuba bannayuganda bakulaba ku Baba TV right now ebivulu nga bakabita kyenyiza okubagamba bannange tusanyuke nnyo naye ate tusanyuke bulungi because ate ere wabula essanyu tewabula waate bizibu kati so kye tulina okukola tusanyuke nnyo naye kyensinga beetaagira okubagambira ddala nti bannange mweyagale musanyuke tekyali byakutugalira yaman yes man program bagiyita hoteli ya masanyu amanyanze original benja tuli ku Baba TV muzikirize neyongera okubalaga ekivulu engeri ekitambulamu blaze up ngobedda mukubakamu nachi ati tuli mu mwaka mupya nachi happy new year to everyone DJ and agambe bampita topic nachi nze nkulize omukwano gunuma nze nkulize omukwano gunuma baby girl you give me a way na ya baby gazetaze tugana maso tusale bigoli naye gasibawulira watosipa waji abakusuka muzituka muzine kusoka bakutimba akikula pani ndifitinga yakabwe ikolonulina mutafuta simanyi obanzirilolina ogezireyo ndabi oba ondigwa mama egalija bikitana akalulu sikawulira wameza onumyanyo mwana gwenze akalulu abantu babo kino kyokya ombugumiza omubiri gwokya mwana gwe sita lwagabalasa
What you say? Kabako kanatoka wana. Pulo. Gamba kulinanya bino binyuma. Even not another. Bomboclat effect. Nkwagala biri ebyalagidwa omaba ibi nkwagala biri ebyalagidwa omaba ibi what on Mr. John Black the African boy and NEKOZ TV, you know what it is, subscribe wala baby singa oh ya basi.